Kitalo nnyo nnyini ddala eri asola munaffe Gloria gwe nno munnange abadde nga ku platforms ez'enjawulo naddala ku kibanja ekya TikTok. Nsubira omukyalo ono obadde ng'omulaba nga bamupostinga ng'apokya n'obulumi mu ddwaliro wali mu ggwanga erya Dubai, naye munnange olunaku olwaleero assizza ogw'enkomerero. Gloria ono abadde n'obulwadde abasawo badde bagezaako okujjanjaba emabegako awo bambi ejja n'azimba olubuto nga lukaluba. Bannange ne tuba nga ate tweyongera essaala kuba omuntu okuzimba olubuto olwo ng'olubuto olwo tofuluma, olubuto olwo nga lukaluba ebiseera ebisinga tekiba kirungi. Naye munaye twebaza nnyo buli afubye okukola kyasobola kyonna okulaba nga ataasa obulamu bwa Gloria abamubeereddewo bambi. Nga basonda akasente abeerekereza ng'obudde bwammwe ne mugenda nga ne mulaba ku Gloria naffe abadde batasobola kutuuka waali naye nga tukanye essaala. Banaye buli omu mu ngeri ye mwebale nnyo mwebalire ddala, naye Omukama Katonda bw'atyo bw'asazeewo Gloria bw'atyo n'atuva ku maaso ne twongera okusaasira famire eya Gloria bambi. Omukama Katonda ayongere okuba nga abagumya abanyiga ebiwundu. Gloria ennaku ezo yali yayogerako nga yasuubiza mami okudda ewaka nga mulamu era nga naye yeesunga okubeera nga addayo okusinkana mami, naye omutonzi bw'atyo bw'asazeewo. Ne tusaba Mukama Katonda bambi amusonyiwe byonna ebyamusobako, amulamuze kisa. Kitalo nnyo nnyini ddala.